Amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX media. Eddie Kenzo musanyufu bitya agamba alhamdulillah alle yatuleetera ekisiibo kubanga ye ekisiibo kimukoledde ebintu bingi. Eddie Kenzo sofa engeri gyaliwo kati ekintu ne wabeera nga apostinga ne wabeera nga anyumya agamba ekintu kimu kati kyali much concerned ekintu kyateekezako n'obulamu bwe kintu kyoyinza omugamba wano Eddie Kenzo obeera omukutte mu liiso kasita oyogera ku muwala we kasita okwata ku muwala we kasita ekintu ekikontagana ne muwala we awo Eddie Kenzo akuwa attention obeera omulina so nako olwaliro Eddie Kenzo alina essanyu lya nsusso okubeera nti ne muwala we Amal Musuuza azzeeko ewuwe n'abeera nga amukyalira ekyo kye nabagamba oli nga bakaawukana ne Rema Namakula ne mbagamba kaakati Eddie Kenzo awo yakaabira biki bannanga ate kaakati ki ate biki ne ngamba Eddie Kenzo kakkana ogenda funa time yonna n'ey'okunyumyako ne Rema Namakula ojja gifuna lwakuba ebifaananyi bye tutafuna naye ng'okunyumya okwogera kyemmanyi omuntu yenna ng'olina mugatta omwana n'omukyala naye mwawukana naye mukola mutya omwana asigala bondi nnene nnyo between gwe n'oyo omukyala yenna gw'obeera wazaddemu omwana kati Eddie Kenzo olunaku olwaleero Amal Musuuza azzeeko owuwe n'abeera nga amukyalira kakati ekibuuzo ekiri emabega Amal Musuuza watuuseewo atya dokita yamuleese Rema Namakula yamuleese bamutumidde driver n'amudropinga bamuwadde wa Uber n'amuleete wa Eddie Kenzo kubanga ye mwana muto tasobola kubeera nga yeereeta ekyo ekibuuzo ne nkiddiza mmwe so mwabagamba mbu awo ba Rema Namakula ne Eddie Kenzo bakabanango nedda si we kiri advantage eriwo kubana ababiri Rema Namakula ne Eddie Kenzo ne process yabwe y'okubeera nga baawukana bintu bingi Eddie Kenzo nga yayimba akayimba mu bannange ebyama byaffe tetubiteeka mu lwatu n'ebisigaddaawo Rema Namakula yasirika talina kye yayogera about Eddie Kenzo naye n'asirika tewaliwo kye yayogera concerned ku relationship yabwe ne Rema Namakula just ekyali mu public mbu Dr. Muzaali azze mu figure oba yali azze mu limelight nga gwe tumanyi mbu yali ne Rema Namakula kati saturation oba ebigambo byetoololera Rema Namakula Dr. Rema Namakula aliseewo Eddie Kenzo naye nga details keeping oba bakiplaying in a professional way tewaliwo n'omu ya disclosing nga kintu oba byama byabwe between Rema Namakula ne Eddie Kenzo ekintu ekiba keepings okubeera nga bakyalina healthy relationship paka wanene bali nti Rema Namakula asobola ogamba baana engeri gye batasoma simanyi because Amal twamulabako nga graduate nze mu COVID-19 simanyi wakati ye tali mu classes z'abo abaana abasoma naye ng'ekiriwo nti omwana basobodde okubeera nga bamuleeta bambi n'alabako ku ddaddi teyagibalanga time naye eno gye bamuwadde olunaku okubeera nga spendingako ne muwala we awulidde essanyu nga lya nsusu n'agamba waayira manzaani sikyalina gyenjibanja okubeera nga asobodde okuspendingako time ne muwala we Eddie Kenzo ne gye bujje ajja tuuka nga yasobola n'okubeera n'omwana we ng'asobola okubeera naye just because right now talina mukyala gw'osobola gamba mu yes taata wembeera nkulekedde omwana oba obuvunaanyizibwa buli webuti nawe buti ate nekya Eddie Kenzo alinga travelinga nnyo kyobula naye teyakaayana nnyo njagala mwana wange ekisooka maama mwagala eri bamulabirira bulungi buli kimu kyayagala afuna diiru za jesaba zirimu bombi babiri Rema Namakula n'omwana so Eddie Kenzo nga tasobola kaayana nnyo gamba oba omwana wange nedda ekisooka ng'omwana ali bulungi so nejja bujje Eddie Kenzo tomanya wanaalekerawo okukola zittuwa ez'okumukumu ajja sobola okubeera ng'abeera n'omwana we naye ng'olunaku olwaleero aspendinzeeko time n'omwana we naye ng'essanyu Eddie Kenzo lyalina lya nsusu nnyo yinza ogamba badde talabanga ku mwana we naye nga just ne last weekend yali naye amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX obeera yagadde story yange gyenkoze kankusaba mbe subscribing olikinga wano ku SMX media ate commenting tujja kubeera mu missing updates mu entertainment industry wano mu Uganda. SMX I sign out.